mu butuufu tannaba kuba bulungi, embeera yeeyongera kubeera bubi, naye twafunye okutiisibwatiisibwa okuva eri abasirikale. Buli budde bajja ne batugamba bino na biri, era olunaku lw'eggulo Kawungeezi bazze ne batugamba tugende batwaze nga situmanyi ddala nsonga, simanyi ti mutabani wange mubbi era nga si mubbi. Kane bagenda ne batwaza, tebalina kye basanzeeyo. Batandika okukebera buli wamu, buli kintu kyonna kyonna ne bakikunkumula. Bakebera mu mifaliso, mu bitanda, mu ngoye zaffe, mu bifaananyi, buli kimu nga ffe tetumanyi bye bakebera. Bwe bamaze okukebera ne bagamba tebalina kye balabyemu, ne bajjayo empapula zaabwe ne batugamba tusayininge ku bbaluwa ezikakasa nti tebalina kye balabyemu. Essasi lyamukubye ne liyita mu mukono guno ogwa kkono, si ku sayidi ey'ebbali ne liyitamu ne likwata ne likola exit wound ku ludda ku medial side, ne likwata olubuto ne liruyuzaamu ne liyita mu kundi, awo ekiwundu ne kyasama, ne likolawo perforation, ebyenda ne biyitamu. Kati awo ne likwata na guno omukono omulala nga limaze okuyitamu. Kati awo nno nga gy'omusaayi mungi nnyo. Tetulina kye tulabye, ne batuwa empapula ezo ne batusayiningisa, ne tusayininga. Mwazisomyemu? Taata nze simanyi bulungi okusoma, saazisomyemu, naye kopi emu ngiina. Kufuna kuyambibwa kwonna kuva ku poliisi, wabula buli kadde bajja ne babuuza ne bawandiika ne bagenda nti tunakufuna buyambi bwonna. Ali musabye omutima omuzadde yandizze n'atuyambako, n'akitunulamu kubanga kyamaanyi nnyo. Sinnaba nakumanya nti obwana adda engulu, kubanga nnyina n'obwana bwe twabadde tulwazizza era tebunnaba kufuna bujjanjabi. Ne tumudressinga bulungi ne pressure, bleeding ne kwegamba abdomen ne wano emikono. Awo ekyo bwe kyawedde ne ngamba abasawo banteereko drip tulabe nga pressure zeeyongera okulinnyamu, nempita owa laboratory tukebera omusaayi bwe gwenkana n'ebirala, HIV status byonna nga bwomanyi bwe tutuuka ku stage eyo n'obulamu obulala, sukaali biki. Kati bwe byawedde nga situyinza kulinda nentegeka theatre, then nempita alina okusirisa omulwadde, najja ne tuyingira